mbasiimye okuba nti muli ku Star TV emunyenye y'eggwanga ng'era program Save a Soul Taasa Omwoyo eyingiddewo mu kaseera kano. Mukwano gwange asuubulukuka nkwagaliza okusuubuluka okulungi ng'olina ali eyo ng'olindidde program Save a Soul ntuuse. Amanya ndi Maishara Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Allah kumpeere jana ey'emirembe wamu ne bannaffe abasiraamu bonna Mukama be yatwala Allah abasonyiwe ebyabasobako. Program Save a Soul n'olunaku olwaleero tukomyewo twongereze ku mulamwa gwaffe ogwa wiiki eyaggwa era ng'omulamwa gwali ebirungi ebiri mu kuwaayo mu mwezi gwa Ramadhan okusingira ddala wadde ng'okuwaayo kuno kubanga tekukoma naye ate wano tuteekamu nnyo okusuusuuta tuteekamu nnyo amaanyi mangi nnyo okuyambya ddala bannaffe abo abeera batasobola kwesuubulula. Mu studio sirimu nzeka ndimu ne Sheikh era ng'agenda kuba ng'ayongera okututangaaza n'okutubuulirira ku bintu by'ofuna singa oba osuubuludde omuntu. Mukwano gwange njagala weeteeketeeke kubanga omulundi gwe twakoma tulina akasente ke tukuŋŋaanya olw'okusuubula abaana abo abatali mu masomero g'abasiraamu naye ng'ate bo basiraamu wabula nga tebannaba kufiibwako bulungi nnyo oba nga tewali nteekateeka nnuŋŋamu ebafiibwako. Y'ensonga lwaki navayo ne ŋŋamba kankolewo ekisoboka mbeere nga nsuubula abaana bano. Ennamba z'essimu ojja kuba ng'oziraba awo obeere ng'oteekako alhamdulillah Allah atuweemu ekisinga. Nakubya ddala omulanga ku bannaffe bamulekwa n'enfunzi tuweeyo olw'abakadde baffe abo Allah be yajjulula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyusa okukulaba nate. Alhamdulillah nsanyusa okusanga. Oyanjulire ku balabi baffe. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadi wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Abatulaba mwenna n'abatuuliriza ku Star TV tubaaniriza nate mu programu yaffe bakita kutaasa taasa omwoyo. Taasa omwoyo emyoyo egibonaabona no ku nsi nga bakyayina obulamu. Tubaaniriza nate tukimanyi muli mu futaali tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yanukula edduwa zammwe era nga nabbi bwe yagamba nti edduwa yanukulwa nnyo omuntu nga asiibulukuka. Naam. Kituufu ddala akaseera abantu basiibuluka naye kati gwaliko ng'olaba osobola okuba ng'olinawo abasiibe oba ng'olina embeera etakukkiriza kusaala wabula ng'olaba omunnaffe oli wabanga amaze okusuubuluka oba nga amaze okusaala tusaba omugambe nti nekiri ku Star TV kiri kiti tufolowinge omulamwa gw'olunaku olwaleero. Nebaza bannaffe mwenna abavaayo n'abakipinga nga musindika ssente ku nnamba z'essimu ezo nti Allah abawe kyemusinga okwagala nga bwe nabasuubiza nti kituufu nze ng'omuntu ngenda kusiima era ngenda kwebaza era nange nsaba ne ŋŋamba ayi Allah ujja akuddizeewo akwongere mu sseera naye ate empeera ezisinga ziri wa Allah oyo yagenda okuwa empeera zo ezisinga ezange Queen Mother zemba nkusabidde. Mu kaseera kano Sheikh twongereze ku okunyikiza abantu obulungi obuli mu kuwaayo era oba owaddeyo kikyosuubira oba gwoweereddeyo empeera kizabaafunamu n'abantu baffe tubeera tuwadde. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Omulundi guli ogwayita twatunuulira obulungi by the way twatunuulira omuntu ebirungi byafuna ng'asiibuludde omusiibe naye ate omusiibi oyo ne tugamba nti teri kisinga oba mpeera zisinga nga kusiibulula muntu atalina byakusiibulukirako okusingira ddala abaana abato enfuuzi abaana abato bamulekwa nga tebalina buyambi kubanga si buli mulekwa nti bali mu mbeera mbi. Waliyo bamulekwa nga bazadde be baafa naye nga babalekera ebyobugagga naye ate waliwo n'abatayina. Ffe tubirabyeko tutambula kyovulaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugamba nti qul siiru fil ardi mutambule mu nsi yange musooke mulabe mujja kulaba ebintu bingi bw'obanga gy'owangaalira gy'obeera teri bantu babonaabona
tambulako mu nsi ya Mungu ojja kulaba abantu nga tebalina kyakulya, tebalina wakwebaka, tebalina omuntu oyo n'omusaasira eri yenna omuntu ayina kye bayita omwoyo omulamu. Qur'an ekiyita qalbun salimun, omutima omulamu guyina ekisa, okwatibwa ekisa. Era kye twabagambako mu programu yaffe yayita ne tugamba nti gwe tuulamu awo olowooze, tunuulira abaana ku mativi, tunuulira abaana mu byalo gy'owangalira, obuuze nti singa abadde wange, ate ng'era tekiri wala n'ow'okufuuka bw'atyo. Kubanga oba oli awo bakadde b'oyo omwana balinako ssente. Nze waliwo yaŋŋamba ekyafaayo ekimu, naŋŋamba nti seeka nti nina be mmanyi nga maama we yali mugagga, taata we yali mugagga, naye oluvannyuma lw'okufa ab'eŋŋanda ebintu ne babyeddiza, abaana bano ne babulwa ne fiizi, abo nabo gye bali. So gw'okakasa otya? Kye nabagamba nti omuntu buli kyokola ng'oli mulamu mu nsi muno, Katonda alina okkikusasula mirundi egi. Ekimu akikusasulira wano mu baana bo ne mu bazzukulu n'abazzukulu, ekirala kirinde ng'oyingidde kabuli mpaka n'olunaku lw'okuzuukira nga tuyimiridde maaso ga Mukama Katonda. Era ntera okugamba abantu abamu, abantu abeerowooza nti ba mikisa, olinaagamba nti ffe tuli ba mikisa. Kituufu oyinza okuba muli ba mikisa, naye emikisa gy'olina giyinza okuba nga abaagiseetinga baali bajjajjaabo, nga mu nsi muno balina ebirungi bye baakola, baayamba, baakwatibwa ekisa eri abaana b'abantu. Nzijukira nti mu programu yayita natambulira ku kigambo kya nnabbi kye yasomesa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. N'agamba nti ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, n'abagamba nti bannange abaana b'abantu, bamulekwa b'abantu, mubaagale, mubayise bulungi, mubalage omukwano. Era yakozesa ekigambo tahannanu aitami nnaasi, abange bamulekwa oba abaana enfuuzi nabo baali yegombye obulamu ng'abaana bo bwe bayina. Oba oli awo nga jjajja yali bulungi, naye kwegamba embeera enzibu n'etandikira ku kitaawe. Kakasa nti ekiri mu famire y'omulala naawe tekiri wala ew'okutuukayo, wabula kuwangalira kudduwa na kukola birungi, Katonda tabaraka wa taala abisasulire mu baana baffe n'abazzukulu n'abazzukulu. Olwo nno kyenva mulaba nti mu Baganda balina ebigambo ebirungi, oba oli awo nga bw'oba obifumiitirizaako birina amakulu mangi ate amakulu amalungi. Abaganda bagamba nti omufu yaliisa omulamu. Kiyinza obutatuula mu bwongo bw'abantu ba bulijjo nti omufu aliisa atya omulamu? Yafa dda ate andiisa atya? Nti maama wo, taata wo gwandaba, jjajjawo ayazaala taata wo oba yazaala maama wo, ne bajjajja ne bajjajja bangi, buli omu mu maka gonna tuba n'ekitabo mu ttereka abafu. Abo bonna baaliko ku nsi nga ggwe bw'ogiriko, era naawe bw'otyo bw'ogenda okubeera. Naye abantu abo bwe baba nga baali beeyisa bulungi mu nsi muno, nga baayamba abantu, baayamba abaana b'abantu, ne bayamba bamulekwa, wallahi kati olwaliro gw'emikisa gy'oyina, emirembe gy'oyina, era buli omu akusembeza. Bw'abanga yalabako mukaddewo kasaawu yabuuliza linnya n'amanya nti oli mwana wa guuni, nti yitawo. Lwaki? Kubanga mukaddewo jjajjaawo yayisa bulungi abantu, buli kintu kyonna kye yakola yakoleranga abantu. Kambanyumiza ekyafaayo kino. Omusajja omu yali atambula ku mulembe Jedda gy'Ababanu Israel. Bwe yali ng'atambula n'asisinkana ennimiro bbiri naye nga zeeriraanye, nga tezeeri wala, eno eri wano n'ey'omulala eri wano. Bwe yayita ku nnimiro eyasooka, yagenda okulaba nga ebimera ebirimu bikaze, ebimu biriiriddwa obuwuka, kwegamba nga tebiri mu mbeera ki, mu mbeera nnungi. N'alengera ey'omulala eya neiba ng'ate yo ebirimu byonna bigimu bifaanana bulungi, kwegamba ne kimulumya omutwe.
n'alowooza oba bano abantu bye boogera nti mulimu abantu abaloga ennimiro z'abannaabwe oba basera ennimiro z'abannaabwe kwegamba yayimirira kuba zonna zaali zeeriraanye naye azitunuulira n'agamba nti ono akikola atya ono kyatakola oba ono wa mutima mubi ng'aloga ennimiro ya munne kwegamba kyamwewunyisa n'amalawo akabanga kyakola n'agamba nti kanneebuuze yagenda kwegamba ewannannyini nnimiro eno enjimu kwegamba eyina ebintu ebirabika obulungi n'ababuuza nti nannyini nnimiro eno ali wano ne bamugamba nti waali maama w'amaka ago n'ayita bbaawe n'agamba nti waliwo akwagala waliwo akwagala bwe yavaayo n'amwaniriza ne batuula mu ddiiro ne banyumyamu n'amugamba nti nze ndi musajja mutambuze naye kyeneewuunyiza eri ennimiro ekuliraanye yaani n'amugamba nti ya munnange bamuyita gundi n'amubuuza nti gwe yiyo ng'erabika bulungi ate nga tezeeri wala enkuba etonnyako wokka n'amubuuza nti gw'okola otya lwaki tomuwa ku magezi era gweoyinza okuba nga olina ebigimusa nga tomuwa tobimulagirira obanga gwe olina enkola gy'okola okikola otya oba oli awo kiyinza obutaba kirungi omutima omubi gwe owulira bulungi nga munne ennimiro yefaanana bwetyo n'amugamba nti kankugambe ebigambo bino n'amugamba nti ekibuuzo ky'obuuzizza kirungi naye nze byenkola oli munnange tabikola ono n'amubuuza nti okola biki n'amugamba nze ffenna tuli balimi n'oyo munnange era twemanyi naye nze bwe ntuuka mu makungula gange ebintu byonna byenkungudde mbitemaatemamu emirundi emeka esatu n'agamba okutemaatema kwange okusooka nsooka n'enzijamu ebitali byange n'enzijamu omusolo gwa Katonda ogwa Allah tabaraka wa taala era abantu tebamanyi nti mu bizinensi zaabwe mulimu omusolo gwa Allah nga bw'owo omusolo gwa gavumenti n'ebintu byonna obugagga bwo ebyenfuna byo byonna ndaba wallahi olinamu omusolo gwa Katonda era Katonda bwe tunaafuna obudde Katonda akubanja emisolo egi era ogenda kutuuka maaso ga Katonda fayiro nga bakubanja omusolo oyinza obutayitawo nga gwe boonootuuka nga bakuggadde ne batuuka revenue negamba nti owa nte guno naguno tewagusasula oyinza obutayitawo kati gwe omuntu ye ebya Katonda tebimweraliikiriza ate nga gyagenda so omusajja yagamba ono ng'amugamba nti nze mu byenkungula oba mu bizinensi zange mu ddiiru zange zenkuba ne Allah tabaraka wa taala nampa obusobozi nsooka kujjamu musolo gwa Katonda nengussa wali nemmanya nembuuza nti wano amanje percentage mmeka nti 1/5 oba 1/10 ekino kisawali namugamba ekyokubiri okola otya namugamba ekitundutundu ekirala nenzijamu ekitundutundu ky'abamulekwa n'abantu enfuuzi abanaku abatasobola kubeera nga beerabirira kubanga mu aya za Qur'ani balina omuteeko gwabwe aya weeziri nti bannange nti saddaaka zino zemuwa ne zaka zemuwa ne kumusu gwemuwa ne wakufu gyemuwa guno omusolo gwaba n'abantu kuba Katonda ye tabyetaaga yabagamba nti yes muwa mu linnya lyange naye bigenda eri abantu bange ababonaabona era Katonda agenda kukubanja batono nnyo nno abagenda okuyita mu bbaliro kubanga oyinza okubanga wakola emirimu mirungi kituufu nga wasaala wagenda e Makka n'oleeta shahada bulungi naye Katonda agenda kukuyimiriza agambe nti okimanyi olina hakki z'abantu ze bakubanja rights z'abantu hakki z'abantu rights bakubanja ate weebuuze bammanja ki Katonda nga teri gwe nnavuma teri gwe nnakosa Katonda akugambe nti okimanyi mu maali gye nnakuwa obugagga bwe nnakuwa si gwe wali osinga obulungi ate si gwe wali osinga okuba nga oli mulongoofu ne ssente ze nnakuwa oba oli awo wazinywangamu na mwenge ng'ozigulamu bakyala ng'ozigendamu mu masabo ng'ozikozesa mu bintu ebitali birungi era nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba
nti bw'olaba nga ssente tolina kyazikozesa nga ssente toziteeka mu makubo ga Katonda amakubo toziteeka bituufu ng'olina ssente z'okwonoona manya ezo si zizo zirina bannannyinizo naye tozibatuusaako. Mukwano gwange ndowooza ebintu bino obiwulidde bulungi kansubire nti ebintu bino obiwulidde bulungi wabula Sheikh obadde oyogera onaawe ogambidde nti emmere abafu bwe batuwa emmere tubaddeko awo mu dduwa ewaffe awo e Namugongo bakulisayo bannange era nebaza abafamire yange mwenna okuba nti buli mwaka tujjukira abafu baffe ne tubasabira Allah atwongeremu ekisingo bannateetaawo ew'omusomesa wange Profesa Sebyala Adam tuva kusabira mukadde we. Amiina. Abantu bano Sheikh yadde asomesa mu dduwa yagambye nti emmere gyosobola okuwa abafu zedduwa zino kwe kusaddaka kuno buli woowaayo kyova nange bwe navaayo nga nkuba omulanga guno nagamba nasooka kukoowola nnyo bannaffe abo bamulekwa nti nafiirwa maama wange nafiirwa taata wange nafiirwa bakadde bange kampeeyo nusu luno 1000 kampeeyo 5 zino omutwalo oba akakadde kano ku lw'abafu baffe lwa nsonga abantu bano kituufu tetumanyi gye bali tetumanyi kikiriyo wabula lwe tutoola ne tubawa ne tuwaayo ku lwabwe bafuna essanyu bafuna okola ki yebalanga emmere gye tubeera tukola ki gye tubeera tubawadde buli wookwata ssente n'osaddaaka ku lwa maamawo oba ku lwa taatawo ofuna essanyu mu mutima buli woolomba edduwa n'omusabira ofuna essanyu ku mutima ne Sheikh mpulira nga ndi mutowolokofu ndi musanyufu nnyo. Nabbi yagamba mu bigambo ebirungi ebitukuvu yagamba nti ehdu limautaakum ehdu limautaakum. Ekigambo ehdu kiva mu kigambo hadiya ebirabo. Yagamba nti abafu bammwe mubaweereyo ebirabo mubaweereyo biki ebirabo. Hadithi etugamba nti faqiila ya rasulallah obanga omubaka wa Allah basahaba baabuuza nabbi nti wama hadiyatul amwaat abalabo abafu bano abaafa edda betulowooza nti ebyabwe byakoma kati birabo ki bye batwetaagako nkwate ekimuli ngene nkiwe maama nkwate sukaali gwe mbadde muwanga mulamu muwa amafuta g'ettaala ge mbadde muwanga mulamu byonna tukyasobola kubimuwa. Nabbi bamubuuza nti tubaweereyo birabo ki yabagamba nti as-sadaqa wad-du'a baagala ebintu ebi bo bakwagalako saddaaka zino zoowa n'ogamba nti mpaddeyo ku lwa maama wange. Ekyo nakiraba mu bantu abeeru abo fe abasomeddeyo ajja n'azimba ekizimbe oba n'azimba buloko y'essomero oba hositero y'abaana bamulekwa n'ebirala bifaananako bwe bityo oba omuzikiti kyonna kye kiri n'agamba nti mpaddeyo ku lwa maama wange era buloko ne bagituuma erinnya lya maama nti kyonna ekirikolebwamu sadakatul jaariya eyo saddaaka egenda okubanga ekulukuta naye abantu ssente bazisaasaanya mu makubo agatali malungi. N'olwekyo bakadde bange abaddu ba Mukama Katonda n'abazaana abatulaba mu mwezi guno ogw'ekitiibwa juzi nabagamba nti ebintu bino bireme kukoma mwezi gwa Ramadhan nga bw'ofaanana kati mu luvannyuma lw'omwezi gw'ekisiibo Katonda bw'ati bwakwagala okitegedde. Kati tubale tukyali ku musajja nti yamugamba nti nze Allah yampa buli wampa emmaali nze nteekulamu emiteeko 3 yagamba omuteeko ogusooka gwa Allah omuteeko ogwokubiri gwa mulekwa n'enfuuzi n'abantu abatasobola kweyamba n'agamba bwe mmala okubijjamu akasigaddewo konna ne bakaba katono kentwalira abantu bange ku mwenna ndaba ani asobola okukola ekintu ekyo wabula osooka kwerowoozaako tukiyita kwekubako ki nfuufu. So bakadde bange okuyamba nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakubiriza abantu n'agamba nti bannange bino bitonde bya Allah. Waliwo aya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bwe yali agivunula yagamba nti teri muntu muno muntu mubi mu nsi muno era kati bano banaku bano si levo yaffe bano siki naye nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ye yamanya nti emikisa na buli kintu kyonna kyoyagala mu bulamu buno olina kijja mu bantu banaku. Ffe tubeera ku mikolo gy'abantu hajati maayi maisara
abantu n'olaba omugagga n'afumba emmere n'ayita bagagga banne ng'ewaka waliyo banneiba ddala bamwetoolodde era ddala tebeesobola abantu abanaku gye bali ekyo nno kyokola batakako ne basikaali abo tebajja tekirimu baraka tekirimu ki baraka kino kyokola bw'oba oyagala kuyamba abantu bakola emikolo era nze emikolo gye ntera okubeerako ntera okugamba abagagga abampita nti emmere gye mufumbye n'ennungi musooke kuwa banaku omwo mwe muli baraka mwe muli emikisa bwali agirira ddala ku mutima era asiima byaba asiimirako bingi osinga ono agenda gikwatamu obukwasi kuba newa birina abirese okuyamba kuno abantu bayinza obutakutegeera waliwo omusajja omu nakisoma mu kitabo bino ebitabo bye tusoma nga baali bapulaninza okugenda e Makka baali basajja bananga ba mukwano era na wano nga bwe tulina mu Uganda abatulaba nti mulimu abagagga nga bo babayita bagagga ki kwagalana banaku simanyi oba kwewalana ndowooza kyonna kyekiri naye abasajja baali batya Katonda Allah yali abagezesezza ku ssente kubanga ssente Katonda akugezesa nazo bugezesa teziba zizo watu wali mugagga ate era toyina garanti nti olifa oli mugagga oyinza okufa nga oli mugagga nga gwe watetenkanya naye tolina garanti nti abaana oba abazzukulu bali babagagga ffe tubirabye nnyo bangi bamala okufa emali nesana negwa bali bwe bateesa okugenda e Makka baali babuzaayo wiikisi nga 2 omu ku bo ne yeefuula nabagamba nti si kyagenze ne bamugamba nti naye naawe olimba otukoze bubi tuvudde eno ebbanga lyonna nga tupanga tugende e Makka kati ku ssaawa esembayo n'otuvaamu n'abagamba nti nnyina kye nalowoozezza sente zino obukadde 15 tukitwale nti kati bukadde 15 ziyali ayina kubanga ng'oggyeko sente z'owayo mu woofiisi mulimu ne sente z'okozesa mu birala kukakkana omuntu mulimu abantu abagenda e Makka nga basobola okusipendinga obukadde 3 oba ku 5 omu ku bo n'abagamba nti nze si kyagenze bamubuuza lwaki n'abagamba ngenda genda e Makka kituufu eri ibaada yange engaza omuntu naye njagala kulaba kiki ekisinga okusanyusa Katonda wange n'agamba nti nnyina abantu b'okumulirwano ku kyalo kw'empangayira kuliko abanaku kuliko abaana abatasoma abatalina fiizi mulimu abaana abatalina uniforms mulimu abaana abatalina bitabo mulimu amasomero nga abaana tebalina bwe batuula nakulaga wano akatambi essomero erimu ndowooza olijjukira nga biwempe era nga batuula ku miti okitegedde abamu batuula ku bulooka gwe muntu ki Katonda gwe yawa omutima kagamba olina omutima omulamu alaba ekintu ekyo n'otafuna muli kugamba kulumirirwa n'ekisa ekyo gwe kitwale nti singa abaddewo omusajja n'agamba banne tinze ssente zembadde ŋŋendamu e Makka kaŋŋende nziwa abanaku ba Katonda bw'atyo naye oba tumalize kino tugende mu break bwe yatuuka banne ne bagenda bwe bagenda basookera Madiina nga bweri enkola naye mu bufunze bwe badda bagamba nti buli kifo kye baatuukamu bamulabangamu naye nga bamulengerera wala nga buli badduko musinkana nga yeeyongerayo tebamukola ki tebamutuukako baali badduka Safa ne Marwa era nga bamulengera Safa ne Marwa kwe kwetola Kaaba nga bamulengera baga nti lwaki yatulimbye oba yabadde teyagala kutambula naffe bwe badda ne bamugamba nti lwaki wagaana okutambula naffe ng'Emaka obwedda tukulaba naye nga tusobola kukulaba kwegamba kusisinkana n'alayira n'abaga nti sazze Makka wallahi ne batuuka mu bamanyi omu ku bamanyi abaali balabira ewala ne bamubuuza ekintu ekyo nti omusajja teyabadde Makka atuga teyabadde Makka naye ffe obwedda tukola ki tumulengera n'abagamba nti omusajja Allah yamuwadde ebintu bibiri olw'enniya ennungi okuyamba bano Mungu yamukoledde malayika emufaanana neemukolera hijja mu kifaananyi kye ate na wano yabaddewo olwa kino kye yakoze okuyamba bamulekwa n'abanaku Mungu yamuwadde bibiri era omusajja owamujjana okisegedde munnange mukwano gwange omulungi ali ku programu ya Save Us otaasa omwoyo kati naawe beera eyo ofuneko emyoyo gy'otaasa emyoyo gy'osevinga oyinza okusanga mu kaseera kano tosobola kukola dduwa gwe ng'omuntu oba tosobola
kweyimirira nga gwe omuntu n'ogamba kankole ekintu bwe kito ku lw'abakadde bange olw'embeera yo oba ensawo yo ennafu obanga gwe mu famire maama yakuzaalayo omusiraamu mu kaseera nga kano osobola okugattira amaloboozi osobola okugattira ekitono ky'olina n'ogamba kankatteko ku muzikiti bwe guti kankatteko ku lwa Queen Mother kyali mu kukola essaawa eno mpa abaana bano Katonda n'ayisirizaako edduwa ennamba gye wandibadde okera mukaddewo kuba amazima gali nti Katonda ye akebera mutima Allah akebera mutima era abamanyi ddala kikyobadde oyagala okukola era asobola okuwaayo nga just ayina asaasanya kuwaayo obuwi kuba nti nina naye nga tekivudde ku ya mutima gwe so akatonda ko koba olina n'owaayo ku lw'abakadde bo Allah akusasula musera tukyali ku programu yaffe Save Us Otaasa Omwoyo tugenda kuba nga tuwumulamu katini nnyo tugenda komawo ennamba z'essimu z'olabaawo z'essimu zetuyisizaako ssente ezigenda sheeki abaana bano ngenda yenkya inshallah ngenda yenkya ntwaleyo anaaba wa mukisa agenda okuba nga agenda kufuna empeera ezo ku byogenda okubawa nga kuliko ettaffaali lye ajja kuba wa mukisa nnyo amina tosubwa mpeera eyo osobola okuyisa ku nnamba ezo ne tugattako kuba tukyabuzako nno obusente mutono nafuna bano haaji munazimpa tubuzako emitwalo ago bye tubadde tuteeberezaamu okutwalira abaana abo babeere nga babifuna olunaku olw'enkya ow'enkya mungu ate bajjamu obukadde 5 okitegedde tomanya inshaallah so katumulamu katini nnyo nga wooteekateeka akasemu koko nnaku olinako mukwano tolinda gamba nti nnako mutwalo oba 5 otandika ku nnusu 10 tulwaniriza olwa saddaaka eno tugenda okuwaayo ku lw'abakadde baffe abatovaawo tukubaawo mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Tusubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona kubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime
Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. nnyo mukuwummulako naffe tubadde tusobolokoka temukitwala bubi tuli mu ssaawa ate nga tulina okuba nga tukola ki nga tukola ngenda okwebaza abantu abadduukiridde omulanga guno ne mba nga musindise kasente bakwano sente zammwe zatuuse nga wemba soligambye tunoonya emitwalo 2 gokka bwe gati gegabulayo ebintu ebitwalibwa ku ssomero ly'abaana bano zibeerenga nabo bafuna ku ssanyu wabula kigenda kukoma lunaku lwankya njagala ekisibo kibeere nga kiggwako inshaallah osobola okuba nga oteekayo akasente. Ngenda okwebaza abantu abasindise akasente kammwe bamukwano katuuse. Ngenda okwebaza omukyala Roda sente zatuuse, Vivian zatuuse, Rauda Salongo, Mukasa, Mama Peshe, Kabenge Waswa Kato Nalongo, Bossa God Waswa Disan, Kasi Murindwa, Moses Kalungi, nozali za gundi eri, Sula Kimbowa, Hussein Kayongo, Salima, olinamba endala erinnya teryajja zajja buzi bamikwano temukuba ssimu sigenda sobola kuba nga ngikwata eno okujjako eya studio yo musobola ogiteekako excuse me eya studio sobola ogikuba naye eno yo ezo zolaba otozikuba wabula eya studio bagenda okuteekerako tubeere nga tukuba gwalina kyoyagala otugamba oba okutuwa oyinza otugamba nti nze mwitirawo neeno kilo z'omuceere 5 nziina aba box z'amazzi ate bangambye ku ssomero ate kati kika anti n'amazzi mbugabuze so amazzi g'okunywa nago kati kitalo n'amazzi gennyini ag'okunaaba so asobola tuwayo ku mazzi tweyanzege aganaaba ag'okunywa. Waliwo omukyala nasindikidde message kuno omwana message ye ekabya n'amaziga oyagala genda kusoma ebya family byonna mbirayi mukwano wabula ogenda kukwirawo ku ssimu yange ku nnaku lwamande ku ssaawa 4 ngenda kuteeka mu institute waliwo institution gyogenda okugendamu osome namwe abeetaaga okusoma nja kuba mbyogera omukyala ono oba mwana ankubidde emala senior 6 bese gyo nagirabye wabula nkubeerako ku lunaku lwa mande ku ssaawa 4 mukwano tugenda kufunira wosomera alhamdulillah bamikwano temukuba ssimu mulemedde kwena essimu eya studio gye bataddewo gyoba okubako oyo nja gikwata wabula eno sigenda gikwata ezo ziriko zo twetagako sente zigenda kugenda kuyamba baana bano kyonna kyoba olina mukwano tuteereko tugattegatte tulabe nti tuliisa abaana bano bato nga twabagamba abaana bato ba primary naye tebalina bintu bye basobola okukirako tebalina ddaaku buli omu yeefaako ku lulwe alina kacapati nga kamenyezaako munne ne banywa amazzi ne beebaka kiruma kikwasa ennaku naye twalyagadde tubasobolole ku lwabazadde baffe abaafa naawe ababo nga bakyaliwo mukwano tukugambye totuwa tukusaba otuwe osobola kuba nga walinayo sengaawo nogampadde ku lwa sengaawo wange gundi oyinza okuba olina muganda we yafa nogampadde ku lwa muganda wange gundi so kyekintu kye tutambuliramu Sheikh tugende maaso. Hello. Alaikum salam. Esim. Hello. Hello. Yebale bwani. Kale se onaje bale. Kale. Hello. Nkulia nyawo. Ye nkulia sewo. Kakati nyawo. Yes sewo. Bate nyawo nya. Yes sewo. Wanje? Kakati. Yes sewo. Bate nyawo nya. Nakochi nyawo. Obuyambi ogenda kunkubira ku mande ku ssaawa 4 ku ssaawa eno bajagala tukole ga sheeku yagamba ku mulamba gwe tuliko essaawa eno gwe tuba tutambulirako ayagala obuyambi bwonna ayagala tubeko kye twogera nkubire essimu ku lunaku lw'emmande kutandika ku ssaawa 4 tujja kuba nga tuwuliziganya inshaallah. Naam. Okumanya Katonda
ekigambo kuyamba yakiteeka ku ddaala erya waggulu ennyo mu bigambo bya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba nti qadaa'u hajati lmumin omuntu singa amalira munne ekyetaago oba ekizibu kyonna nga bino bye tuliko afdalu min tawaafi wa tawaafi hatta 11 kwegamba omuntu yayambye omuntu kubanga oba otaasizza omuntu yagamba nti osinga omuntu akoze tawaafu be bahaji ne bahajati okwetolola kaaba kuba kulimu empeera nnene naye omuntu ayambye omuntu nabbi yagamba nti omuntu ono ayambye asinga oli emirundi nga 10 miramba weebuuza okuyamba omuntu kiki era oba oyambye eki nabbi n'agamba nti yaati n'olwekyo nti katonda tabaraka wa taala nabbi yagamba nti oba oli awo katonda ajja kuleeta abantu era bwati nabbi bwe yagamba swaba be n'abaga nti mumuyinza okuba temuyamba nga mwebaga nti eyo famire yo teyamba gundi tayamba kale toyamba naye ensi tekomye ku ggwe ate era teyatandikira ku ggwe kakasa nti naawe waliwo abakuvaamu kyokola kyebagenda okukukola era kyenabagambako nolulala nti batugamba nti ifaalu ma shi'ta kola kyoyagadde gwe mu nsi wangala nga bw'oyagala oba gwe oli mu bayamba yamba oba toli mu kuyamba akakoto kajjaako tokwatibwa kukako kyonna kyekiri naye yagamba nti kama tadiinun tudaanun ng'amabanja bw'ogeewola bw'ogenda okugasasula nga bw'osimba kasooli era ogenda kukungula kasooli togenda kukungula mwogo so buli kyokola mu nsi muno ng'okyali mulamu kakasa nti olina okukisasulira oba katonda akisasulire mu baana bo naye nabbi yagamba nti abantu balijja oluvannyuma lwange yagamba nti alqawaamuuna lidhuafaa'i bagenda kuyimirira bayimirirewo babeere ng'okuyimirira kwabwe babeererawo abantu abateyamba abatalina buyambi kati abaana nga bano tubagambye nti abaana b'abantu gye bali nga naye yali egombye awangaalire mu bulamu nga naawe omwana bw'awangaaliramu ngira tata wamuteeka mu mmotoka n'amutwala ku ssomero n'amuzza n'awaayo ssente z'emmere omwana we talumwanjala omwana oyo naye yali byegombye naye bambi bakadde be tebaliiwo oba mukadde we taliiwo so n'olwekyo ani asigalawo olwaleero nti nze gw'olaba naawe ali eyo atulaba nti buvunaanyizibwa bwo kakasa nti bino byonna bisobola okudda eri mu baana n'abazzukulu fe bitajja kulabako naye bw'obanga wakikolerera kuno ku nsinga okyali mulamu ng'oyamba abaana b'abantu wallahi naawe kakasa nti allah naawe alikuleetera abantu bennyini abakufaananako nabo bayamba ababo nga allah takkiriza kyova olaba nti olwaleero abali obulungi kiyinzika okubanga bakadde baabwe bye baakola kati olwaleero bazzukulu be bafunamu nga gwe tokimanyi nga gwolowooza mikisa yes najjo giba mikisa naye giba tegyava direct mu ggulu nti wazaalibwa najjo kiyinzika okubanga waliwo bakadde bo katonda tabaraka wa taala byali mu basasula n'agamba nti abo abaddu bange gye bali nga bo bajja kujja so babeerenga amaanyi gonna bagateeka mu kuyamba bantu bayamba banaku bayamba bamulekwa Hello. Wanji nyabo. Watuzotya. Bulungi nyabo, sibyoteyo nyabo. Wanji mukwano. Naam, owekitiibwa nabbi yagamba hajati maayi nti khasulatani laisa fawqahuma yagamba nti shay'un ebintu bibiri ebitendo bibiri birina okuba mu mukkiriza bwatyo nabbi bwe yagamba ebitendo ebyo ebibiri nabbi yagamba nti al imaanu billah okukkiririza mu katonda okuba n'obukkiriza buli omu agamba nti nyina imaani n'agamba ekyokubiri wa nafau l ikhwanin ekitendo ekyokubiri ekyomukkiriza yoyo ayamba abantu ayamba baganda be mu madiini gonna kubanga buli muntu yenna aba mugandawo
Kivolaba owekitiibwa Ali ibn Abi Talib alayhi salam yagamba nti annaasu sinfaanun, abantu bateekulamu emiteeko emeka? Ebiri. Yagamba nti amma akhun laka fi ddiin, ayinza okuba muganda wo mu ddiini, nti musiraamu munnange, mukatuliki munnange, mulokole munnange, mu protestant munnange. Ne owekitiibwa Ali yagamba nti kiyinza okugaana. Yagamba nti amma akhun akhu laka nadhirun fil khalq, kale muganda wo mu butonde, kubanga muntu nga ggwe era ayina ebiyungu by'oyina, system ekkolako naye mukolako, nti naye enjala emuluma, enjala ekuluma naye ekola ki? Emuluma. Bw'atyo bwe yagamba. Kyebulaba bw'ogenda mu suratu Maryam salaamullahi alayha, mulimu olunyiriri oba aya owekitiibwa Yesu Kristo Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu, bano baganda baffe mukkiriza mu Yesu nti naye Yesu naye yali musajja ng'agasa abantu, ayamba abantu. Waliwo aya egamba nti Nabbi Isa yagamba nti waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Basi ekyenjagala tukomekereze nakyo. Yesu yagamba nti waja'alani, nze Katonda anfudde mubarakan mikisa aina ma kuntu, wonna wendiba ndi nja kuba mikisa. Nabbi bwe yali avunula aya eyo yagamba nti Yesu Kristo kye yali ategeeza nti ja'alani mubarakan, ofuuka ddi omukisa, yagamba nti ja'alani nafa'an oba nafa'an, omuntu w'omukisa oba omuntu nga wa mukisa yoyo abantu gwe baganyulwamu, nga waali abantu bamufunamu nnyo, nti buli kyakwata abaana b'abantu abayamba abazza ku masomero. Waliwo minisita gwe ntera okulaba wano era namutunuulira bwe nti neŋŋamba nti kale wallahi singa tufuna abantu mu Uganda abafaananako bwe bati, though newankubadde gye bali si buli omuntu yeeranga, wali abayamba gye bali be tutamanyi, naye olumu bagamba nti omuto gy'amanyi ekuba gyekola ki, nti kati nze ndabyeko. Naye minisita oyo aneewuunyisa n'olira nti essomero bwe riti abayizi bonna yabaweerera. La ilaha illallah. Bw'atyo Katonda Yesu Kristo bw'atyo bwe yali. Minisita oyo mwogere omwe ku credit munnange Dr. Muyingo aneewuunyisa nnyo. Mulaba nnyo ku mawulire ku gataliiko nfu. Alhamdulillah. So Katonda Yesu Kristo bw'atyo bwe yagamba nti waj'alani mubarakan, Katonda nze yanfuula mikisa. Emikisa kye ki? Nabbi yakinnyonnyola mu bigambo bye yagamba nti Yesu yali wa mugasa eri abantu ng'agasa abantu. Okugasa abantu kwe kubayamba faananako omusajja oyo nga Dr. Muyingo n'abalala abamufaananako nga bakola kaweefube nti omusaala gwange nfuna ssente mmeka, kuliko miliyoni 5 z'abamulekwa. La ilaha illallah. Oyo abazzukulu be ab'emyaka 2 yabasigira dda. Musige ng'obudde bukyali nga temunnava ku nsi. Abaana bammwe n'abazzukulu bajja kubasala bagambe tutambulira mu mikisa gy'abakadde baffe. Kituufu. Shay, kannebaze ku bantu bano. Mukyala Marion Agadi sina musiraamu bambi sente zo zituuse. Mukyala Nalubega Mariam sente zituuse. Bamikwano abakuba ku ssimu ze nataddeko okwo sisobola gikwatira mu studio wabula egendako ssente. Line ya studio ye yatusigaza eddakiika 15 nuza programu eneberenga efundikibwa. So ayagala okuba kubisa line eri awo yokka gy'oba okubako eno mukwano sisobola kugikwata wabula kaka ssente kasobola okujja nja kafuna era nga nkyakoowola abasobola okuwaayo ku lw'abaana abo bwe tugenda okuba nga tubafunira ekyokulya bamikwano. Tekako kyonna ky'oyina oyinza okuba tukirina essaawa eno naye nga wandiyagadde ye essimu egenda sigala nga kweri ezo kweziri sofuna wooziwandiika ennamba z'essimu n'oba nga oteekako akasente obudde bwonna tugenda kuba nga tusobola okufuna akasente akutusobola abaana bano. Abantu mmwe abaagala okubayambira ku bintu by'okusoma ddala right now basalize nninawo akuba tisagala kyogerako essaawa eno. Hello? 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 Wanyi ssebo nkuwulira. Hello, line the studio. Hello?
Wangi. TV gikendeeze nkuwulire. Ddako eddoboozi lya TV. TV gikendeeze oleme kwewulira. Hello? Omuntu yenna akuba essimu mukwano, volume ya TV gikendeereze ddala. Kuba tujja kuba tusobola kukwatagana, tusobole okuba nga nkola ki nga nkuwulira. Mbadde ngamba abantu abaagala ku bya basari, ndowooza za... Hello? Njagala nfe mutwalo 67. Wangi? Wangi nyabo? Mbadde ngamba basari ze ndaba mukwano mujja kukubira ku Mande naye nga zo ze ninawo za institutes. Sina za primary, sina zifuna, sinafuna za secondary, wabula ninawo za institutes mwezo kazi zokubanga nina mu kaseera kano wabula temukubira kati mukubira okutandika ne Mande tulabe engeri gye kubanga musomamu. Tujja kulimirwa abaana okutuuka ku mitendera gyonna, but right now oba oli musiraamu oba toli musiraamu olunaku lwanca lwengenda okubanga ntwala ebintu bino ku baana balina obwetaavu obwo. Kati yenna ali eyo. Hello? TV gikendeze eddoboozi lijjeeko obuzibu bakuba ate n'abagala yeewulire tuba tetusobola kukwatagana eddoboozi lya TV ate ng'obudde bugenda tusigaze dakiika 10. Hello? Hello? Wangi? Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. How are you? Fine, how are you? So nga tumaliriza ebigambo byaffe ebyolwaleero, buli muntu yenna alina famire, naawe olina famire, na buli atulaba buli omu alina famire, era waali yeegombye abantu okukwagalira famire yo. Kitegeeza famire ekuŋŋaanya abantu bangi, gwe tunuulira famire nti etandikira kwani era ekomekkereza kwani. Buli muntu yenna yaliwulidde bulungi nga bamwagalidde famire. Era omuntu bw'akwagalira famire oba abaana bo oba baganda bo oba maama wo ne taata wo, mutuufu omuntu alina amagezi alina kyazza eri omuntu oyo nti weebale kunjagalira era bakwagala naawe. Naye Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagaa nti al khalqu iyalullah, Katonda naye ayina famire. Famire ze zeziriwa yagamba nti al khalqu ebitonde byange famire zange, naddala ebitonde ebyo ebiri obubi abatalina mwasirizi, kubanga buli omu ayamba babe. Kati banane n'abayamba oba tobayambye. Katonda naye agamba nti bange, wabula Katonda alina okunoonya mu mikwano gye abanaamuyambira mu famire eno, kuba Allah tagenda kuva mu ggulu ajja aleetera abantu bano sukaali n'obuwunga mu ngoye biki. Kati gwe bw'oba oyira ng'oyagala Katonda, kituufu ng'oyagala Katonda, genda omuyambire famire ye. Nabbi yagaa nti al khalqu iyalullah, ebitonde bya Mungu bino ebibonaabona enfuuzi famire ya Allah tabarak wa taala. Yagamba nti fa ahabbu al khalqa ila Allah man nafa iyalullah, Katonda tabarak wa taala ayagala nnyo abantu abo abamuyambira famire ze ezo abatalina buyambi na buki mwasirize. Naye ani ataali yagadde kuyamba ku famire ya Mungu? Wano nga twagala famire z'abanene naye nga tulina bye tubaagalako nti gundi mukwano gwange njagala nnyo gundi. So bakadde bange, bino byonna bye mutegeka omuntu manya nti weetegekera kabuliyo, bino oteeka ku akawunti yo mu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Nzikiriza njogera ebigambo bino malirize nabyo. Nabbi yagamba nti mu nsi oba omuntu mu bulamu bwe alina emikwano emeka? Alina emikwano 3. Andaba bye njagala tumalirize nabyo. Gwe noonya mukwano gwo olwaleero mu egyo emikwano 3. Nabbi yagamba nti inna almar'i almuslimi 3 akhillah, omuntu yenna ndaba oba mukyala oba musajja oyina emikwano ku mikwano 3 oyinako gumu oba gyonna oba n'obutaba. Yagamba nti fa khalilun yaqulu lahu, mukwano gwo nfiira bulago ayogera ebigambo bino gy'oli nti ana ma'aka, ndi naawe hayyan
mu kiseera ky'obulamu bwo wa mayitan ne mu kufa kuba olyaga nti w'oligwa wendigwa nze mu bulamu ne mu kufa tuli bameka mukwano gw'oyo yaliwa nabbi yagamba nti wahuwa amaluhu gyalibadde emirimu gyo gino emirungi gy'okola mu maaso ga Katonda kubanga obikola kuno ku nsi ne mu kabbuli bigenda kukola ki kugoberera. N'atugamba nti omukwano ogwokubiri ye mukwano akugamba nti ana maaka ndi nawe hatta tamuuta nze nkoma wali woofiira kasitoofa nga twawukanirawo. Bamubuuza nti yaani yagamba nti wahuwa maaluhu byebyobugagga bye waliwo agenda n'ebyobugagga mutana kati okuŋŋaanya byaki kyenabagamba luli nti ndaba abantu beekuŋŋaanyizaako ebintu bye batagenda kwetikka buli kimu akyagala bamutende nti yoyo mugagga w'ekyalo ye mugagga wewano byonna obikuŋŋaanya obitwala wa kati kakasa bulungi nti olunaku olulowoozaako olwo nti wano gyese sente mu mukwano gwo. Walaikum salam. Halo. Wanje nyabo. Salaam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yako TV mukwano tugenda kujjako. Daka eddoboozi. Halo. Kati mbadde nteesa essimu buli yagala okunkubira ojja kuba ku nnamba ezo z'olaba ku screen yo nga programu ewedde ombuulire ekyogamba era essimu y'emu gy'ojja okkubako singa gy'ojja otteekako ssente singa oba oyagidde kuwa buyambi. Eya studio mbadde nsaba tugireke ojja kubanga okuba ku ssimu ezo ebbiri eya MTN n'eya Airtel nja kubanga nkufuna nga tuvudde mu studio naye ssente zo bakwano musindike. So ngamaliriza mukwano gwo agenda okukoma ku owokubiri akoma ku ntaana byebyobugagga byo era kasaba kuteekayo nabbi agamba nti fa idha maata swara lilwarith zigamba ebyobugagga biga nti kasaba kutaddeyo fereka tugende twegabanye mu bana boolese mabega abaana bo baganda bo n'abatagenda kubeera nga babifunamu n'abaana bo nga bale bagenda obitwala. Omukwano ogwokusatu agamba nti ana maaka ila baabi kabrika nze ndi naawe mpaka ku mulyango gw'entaana kasita bakuteekayo ne tuteekako ettaka nendabanga ettaka liwedde nga nze naffe tweddirayo. Nabbi yagamba nti yaliwa yagamba nti wahuwa waladuhu ye mwanawo kitegeeza nti emikwano gino ebiri girina we gikoma abaana bo abantu bo bakoma ku mulyango gwa ntaana n'ebyobugagga bye era we bikoma naye omuntu atagenda kuvaamu gy'emirimu gye mirungi zino saddaaka z'oli mu kukola zirina okukugoberera zegayire Katonda mu ntaana gy'onoobeera ng'abaana bali mu bidongo gy'onoobeera ng'obugagga ebyobugagga byewaleka bali mu sente bazimbamu mabaala okyegedde ebyo byonna nga tebaagala nakumanya n'okusabira tewali byonna osanga omuntu nga yali mugagga naye nga n'okugamba abaana be nti bannange mukwateyo kale akakadde kamu tuteekereteekere kitaawo edduwa tumusabireko tetumanyi lugendo lwe yakwata. Omwana nga agamba ti abaana nga baga tetwagala kumanya naye nga weerekereza n'olumu enjala n'oyambala essaati emu ne bakuyita kasaati kamu. So bakadde bange abatulaba ku programu eno nti bino by'oli mu kukola 1000 lw'owaayo omutwalo gw'owaayo emitwalo 2 gy'owaayo wallahi ye mukwano gwo wannamaddala yagenda okuba kuno ogenda okuba naye kuno ku nsi era yagenda okukugoberera mu ntaana yagenda okugamba Katonda nti munnange mute yatukola twali ku nsi n'akola yayamba abanaku n'ayamba abamulekwa n'ayamba. So omuntu bwato bw'alina okuwangaala. Twenza nnyo Sheyi olw'ebigambo byo ebirungi ennyo by'otuwadde era nga neebaza nammwe mwenna abaddeko nga malala puroguramu eyo bamikwano abali mu kuba ku ssimu zino ebbiri eya MTN eya Airtel mugenda zikubako nga tuvudde mu studio awo nja kubanga nsobola okuba nga mbakwata naye mu kaseera kano eyo sobola gikwata eya studio twagisazizaamu wabula era akadde nga ko kawali kati kaweddeyo nyongera okwebaza nyongera okukoowoola buli muntu yenna
nga oli eyo ng'olina ky'osobola okuyamba mukwano teekako gw'alina amazzi ate ka tugeetaaga nnyo bangaye bageetaaga mukwano osobola okuŋŋamba amazzi gagano nga yina jangu gakime wano oba butto oba sukaali oba buwunga atasobodde yonna gy'oli teeka ku nnamba z'essimu ezo ngenda kusaba oziwandiike saagala ogambe puroguramu yawedde ate ng'ennamba siziwandiise mukwano ziwandiike ezo obudde bwonna nja kubanga nsobola okubanga nkukwata ndakwebaza bannange beekozi nabo olunaku olwaleero nga mukulu Nsamba yabadde ku kamera okubanga akuwa ebifaananyi eby'enjawulo tweyanziza nnyo tweyanzeege Mowaya oyo yabadde eri mu byuma nga abisottasotta waliwo awo abaana tulina abaana baffe nno UBC etendesa abaana bayintaani awo abamu sibamanyi mannya nsobola okugajjukira sinagatuge temwebuuza Inginiya Jacobo webale nnyo mukwano webalire ddala ba inginiya mwebale nnyo emirimu gye mukola egy'ettendo tubeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama Allah kumpeera ekimuli ky'emirembe mubeere bulungi tusinkane olw'omukaaga olujja ku ssaawa emu ey'ekiro. Kakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banagamba batya kubanga se bali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako